This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nyakuza musawo abantu bakolo furuta olinga murade ebintu byakola waji aerobics. Zawivayo, shiba kuba mugambe. Wanji Chiri chitia wai siri yangu ruto ngalo kugwako siri yangu kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana chichi obuzibu ki ni mukatubagiro ka byasimbi oyagala sente za bwangu ine kade wakitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunaku jangu kutwale tofaye jangu kutwale haji onaze kwewola asizanyo nyi okimanyi bangambye bitu tono nnyo just logbook national ID bank statement yokka musawa 10 na kwanga afunye sente musawa 12 njo kubanga ina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola bijulizako okwo byonna kati sente njagala ogenda ozijje ate nkukuba olusente ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda namuza kujjira kutoka ntoku nimbuzi nyefu sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugugwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yeah. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tukedde wano ku Queenite Junior School Wakiso. Kirungi essomero liri ku kkubo kwennyini tusanze abaana batuuka butuusi. So tulina be tuzza okwogerako, come with me tulabe ate embeera nga bweyimiridde wano olunaku olwaleero. Bano bayita abazira abato
moto bakozesa ya Luganda. Lino ssomero lya muzira mubazira. Badde ate mmanyi. Gwe mubali ogufubutuka wano. Kale. Tune jangu tukole. Tusanyisa okulaba. Mukama wange gwe ne boogenda. So olunaku olwaleero tuli wano ku Queenite. Omusajja ono Tune musajja wange nnyo. Twatandika tukuba gita. Simanyi kyali mu ka office kawe Namasuba. Mwavaawo. Naye ebiseera ebyo olaba mwawona. Mwali bakambwe. Twawona buwonyi naye lwakuba ffe twali tukyagala okugenda mu maaso n'otya. Ekyo kye kintu kyokka nze kye nzijjukira. Anti nawe ku TikTok tokyateeka, wali tokyateeka. Nteekeyo n'aninga mwenna mwadduka. Ne bali abasajjawo badduka. Badduka emisinde. Batya naye yali season. Omanyi bagamba kirungi buli kimu n'okikolera mu budde bwakyo. Yali season n'ovaawo n'odda ku kirala. Tusanyusa okukulaba. Amiina, nange nsanyusa okukusinkana Kasuku. Olunaku olwaleero ekituleese luyimba. Abaana batandise okulangira bazadde baabwe. Era abazadde ku TikTok banyiivu. Abazadde banyiivu ne kyabbakolera. Ogambye lino essomero lya muzira mbazira? Essomero lya muzira mbazira 27 Ssaabasajja Kabaka ye yali muwa ng'ayita mu ntanda ya Buganda. Yamuwa ettaka nga kuliko ekizimbe ekyo ky'olaba awo. Kino ekyo ekisooka awo. Kati ye n'atandika okuzimba nga yeeyongera yeeraliikirira paka kati eri wansi yagulayo bugozi. Yonna naawe wonna ebweru awo wonna waffe. Yaani erinnya lye? Bamuyita Jingo Alex. Omuzira mbazira 27. Essomero yalijja ku CBS. Yes sir. Ku ntanda ya Buganda. Bamusoya ebibuuzo ku Buganda. N'abiddamu era y'omu ku bakyasinze okukola obulungi. Bebo abanga ngi ngo. Nga wagiwandikako mutyaba ngaali nalabeka ne kompyuta yagireese sayini ya nga bweti bagireese ngaali azikagita ngaali ye ngaali. Kale oluyimba luno baluyita batya? Oluyimba baluyita wasomera wa abamu baluyita yeffe abaana. Naye abantu bayombera bwereere munnange. Oluyimba lukubuuza wasomera wa kyekibuuzo ekisooka naye nakyo kyabalemye okuddamu. Ne bakambuwala bukambuwazi. Lukola relationship between okusoma kwa kati n'okusoma kwa luli okwedda. Eringa debate nti kati ebiriwo kati si bye ebiriwo luli. Kasuku bye wayitamu okusoma Nicholas si byayitamu. Kituufu. Kwaffe ku ssomero twalyako ne ku mugoyo. Naye omugoyo twagulya mpiwa ne pittu abaana nga baddukana. Omugoyo gwali gukuba olubuto notasigazaamu kantu. Kabojja twali kabojjaawo. Edda ssebo omugoyo yalinga mmere ya ddala. Abantu nga bagira omugoyo togumanyi egundi lumonde n'ebijanja. Essomero mbadde sikirabangako. Saakirabako. Kati twagerageranyiza okusoma kwa luli n'okwa kati ne tubalaga nti ebintu bikyuse naye abantu baggyemu obusungu bannanga abantu baakabuse. Olabye abasomesa akaana kajja n'akawahaaga tamanyi ababe baalidde oba tebannalya kusomera akaaliriza n'ahaaga. How are you? Wekirina okuba. So kati abantu bakiggyemu busungu abamu ne banyiiga abazadde ne bakolima naye ffe tetulina kyakukola. Oluyimba lwerwo lwagguse. So for you what inspired you? Okutuula n'olowooza nga nkankole ekintu kino. Ebintu bye twayitiramu ddala. Bye twayitiramu ddala nga tusoma ffe twasomera mu kyalo. Ng'okeera ku makya olina okulima, olina okwoza ebintu, olina okuleeta amazzi ewaka. Then n'oyambala ogende ku ssomero. Osooka n'olimamu paka nga kwemu. N'oyoza ebintu n'onaaba n'oleeta amazzi n'onaaba n'olyoka ogenda ku ssomero. Ssaawa 2 zikusanga otuuse. Era nga bwe ziyitalamu eddakiika obuggo baabukubanga kuno ku ntumbwe. Kasuku tebakuba ku buggo bwa ku ntumbwe. Nze nali mu boarding. Kati sooka olindeko kati emboozi enawulirako omuntu ng'agiga nti kati nga omuntu ozuuka ku makyayi n'osooka olima. Nakati bikyaliyo bayira. Nga basooka kulima. Bulungi nnyo mu byalo bikyaliyo. Gendeyo mu byalo ebusogeyo olaba abaana bakeera kulima. Ne bagenda ku ssomero. Era nga ove waka nga wamaze dda okulima. N'olyoka onaaba n'olyoka ogenda ku ssomero naye ng'osoose kukola mirimu gya waka. Kati olowooza baalimanga ddi. Badamanyi abakulu be baalimanga. Kati bano abeera basigadde waka bo babeera basigadde kukola ki? Ate waka wasigalawo baani?
wasigalawo bakulu bokka taata ne maama kati basobola okulima taata ne maama balimewo nammwe abato baalimanga nakati balima mu byalo otandika olima mu secondary mu primary omwana abeera alima aba ategera kyalima kozi goli planned kid kati gwatandika olima ku myaka ki emyaka nga 6 nga byolimu ng'enkumbi ekwajja nga byolimu obitegeera bulungi nnyo emyaka 6 omwana atandika okulima mu kyalo nga bamuwa akakumbi akatono akasookerwako n'agenda ng'alinnya level waweereza 10 enkumbi eba ekyuka mu sayizi ezimbi olwo egenda ekula waweze 15 ng'okwata ziri z'abakabe ejje neneeti amabeba naavukayo tulinawo mu kibuga gwe tomanyi gye nvudde nomubuuza ssebo ovudde wakoma omusajja eyatandika enkumbi akulaba ojjo omujjonkera najjukira enkumbi gye yatandika ng'alina emyaka 6 naga tajja mmalako nange butereevu abantu ssebo bayitira ddala mu bintu ebyo ate abatulaba bakimanyi kuba babiyitamu naddala abaali mu byalo si mmwe mwali mu kibuga buna amasomero ge mwasomeramu ebyo biseera nga tosobola naddisomera mu mwana wo mu kyalo ng'ajjayo ati nga tasobola naye kati abantu ebintu byakyuse ebintu byonna biri buli wamu kati almost okujjako eyo ewala ennyo kuba kati n'amasomero agaliko mu byalo yalokera oliraba nga liri organized balina vaani abaana batambulira mu vaani balya bulungi okitegeera endya yakyuka akasuku twali akawunga abantu baakalya nga tetukyusa naye kati omwana alya ku kawunga n'alya ku kaceere n'alya ku nnyama n'alya ku nkoko buli kimu bakimuleetera kati wano ku ssomero oyinza okukanga olwaliro ku break bagenda kulya eggi naye lulinga olisangawo eggi n'okutandika saazi zino 2 bakatandika butandi saamu tebanana yes naye luli saawa emu omwana yatandise dda ekitabo kati minisitule yakyusaamu ebintu abaana balina kutandika saawa 2 ate kati engeri gye bali mu bigezo just kalwakwa tusanze mid-term bali mu kukola mid-term exams yensonga lwaki bali bwe bati bali mu kubategeka kukola vidi zisembedde vidi eya wano yanga 12 naye kutandika ne weekend eno vidi zigenda kunyoka naye abazadde bagambye temutulabye eyo abaana babakubye oluyimba ne bagamba temugenda tulaba ku vidi okay ndina tune the writer musajja wange nyanyo wagira project ze twasemba okujja ku nnyimba za kabaka naye sawulirayo mwasi kuva Mengo sajja bali Mengawo naye osanga bakipanga bayiza okuba bakipanga njagala tulabe ku baana ababadde mu luyimba luno abajjonkezi sina kindi balo tuyimbiremu gwogendo batuyisaamu leero sho njikuwadde tugenda wayaamu n'abaana bano. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Abaana bano ono bamuyita Clami Mandela Elizabeth. Yimirira otubuzeeko amanyago. Yogera n'amaanyi. Balamusiza abasibo ne bannyabo. Amanya bampita Mandela Clami Elizabeth. Mandela Clami Elizabeth. Jangu. Amanya gange yenze n'abatanzi Afisundusi. Mwana walugavi. Tetwe bagenda kwokyayo. Yogera amanya. Mwana walugavi. Balamusiza keyo mwe bali tu supportinga. Okay, tweyanziza amanya ono mumumanyi mwenna. Amanya gange ze Nanyonjo Shibakandi. Nanyonjo Shibakandi. Oyo mwana yeddira nnyonyi.
kati ono ye mujjonkeza omukulu ono ye yaleese ebizibu byonna ayayaya comments ziri ku video ya Hajat enene entonotono ekyabadde wali My name is Munge Fatuma. yogera nnyo My name is Munge Fatuma Nakacha. Weddiranga bi oli awo Hajat oyo ye muwonge ono ye mujjonkezi namba 2 Amannya gange nze Mutoni Zoe ate gwe Amannya gange nze Kayondo Joel so beba abaana abatuyimbidde oluyimba luno so oluyimba olwo ndoza tuba tulukubemu balukuyimbiremu kandukube kankukwasa akazindalo ngenda kakwasa bo bennyini baddewa mutyabaddewa bayimirire wano badde mabega wali muyimirire mabega msoke mulutuyisizeemu. So how are you feeling, ladies and gentlemen? Muri okay? Naye kyonko mu kibiina ko musoma bulungi nyala mbere nga musoma temuteeka amaanyi mu dance ne mwerabira ekitabo omayize mu diddi ekyamungo wa mama nga ngamba wakyo somusoma naye naamala akomawo wano n'alaba byendimu bye yaŋŋaana byennyini. Maama wange yayita njagalira ddala mu bino by'amazina mizannyo ogera ne act of the year n'agikugobya ndi eno nzunga nabyo naddira wano ayinza okuvuma. Okay, yes, akayimba bakayita wasomera wa Queenite Junior School Wakiso ku luguudo lwennyini wano namusera wotandikawo oti okwambuka olusozi wogenda basanga abaana bano ekituleese wano twagala we want to abazadde abali eyo mutubuulire mmwe mu kuseera mbu ebyokusoma mwalinga kuki. Bano abaana bo bakunnyonnyodde vaani zibakima muzirabye wano mugenda muwugira wene Wakiso Kachiri Gardens musajja wange Abudu Kayemba lino essomero njagala oliwo taamu ejja obwereere baba we kale bano abali wano baba we swimming ya bwereere. Abudu ekyo kitukolere Queenite bawe swimming ya bwereere. Irene Kayemba so bawuga vaani zibakima kolasi wuuna amasomero gedda gayinanga ettaka ng'okulaba ku peva ye banaye abaana bakyabalongoosesa ggata baatulongoosesanga emyala nga vidiyo enejja mwe mwennyini mwe mulonda obucupa ebicaafu mukyabikola mwe muzeerongoseza ddomu. Okay, kale ani atandika? Wasomera weeyo gye wabeeranga ng'otambuza na bigero kutuuka ku ssomero tewalinnya kuva niffe tulinnya wasomera mu bigere ffe tukuba obugatto temwasiba ku nviiri ffe tusiba ne tunyuma okusoma kwedda kwabawanga mwalyanga kawunga temwakyusa fe ku mulembe gwaffe tukyusa n'emmere bw'olya ku kacere enkya chipsi ne zijja tusoma tunyumirwa ebyedda twala eri yefe abaana tusoma tunyumirwa tulya ne ku pizza si bye birye byammwe si bye birye byedda yefe abaana tusoma tunyumirwa tulya ne ku pizza si bye birye byammwe si bye birye byedda
mwasiba ebikopo ku bukondo bw'empale mwanywanga buugi ku ssaawa 7 electric bells temwalinanga mwakubanga byuma nga tebiwakana mbu kulyatoke n'akajanjalo n'akawuku engatto z'amasanda zaali z'abagagga lumonde w'omusajja nga mwetika ffe ku mulembe gwaffe tulya ne ku nkoko tusoma tunyumira ebyadda twala eri yefe abaana tusoma tunyumirwa tulya ne ku pizza si bye birye byammwe si bye birye byadda omulembe gwaffe gulimu ebirungi tusoma ne ku ntas tetulinga mmwe olaba n'essimu temwalinanga ffe tuba ne zitaabu nga tujooga mwazannyanga duulu ffe twesuuba tugenda ne ku biiki ne tuswiminga tusoma ne ku online tetulinga mmwe mwalambuzanga bigere ffe tuba ku nnyonyi yefe abaana tusoma tunyumirwa tulya ne ku nkoko enkoko temwagiryanga tulya ne ku pizza ye twambala ne tunyuma yefe abaana yefe abaana bakati Kwata mwao. Aha. So kati tuwuliddemu omukyalo ono agambye mbu boba yayambalanga engatto. Nayambala engatto ya bata nga ya brown okutuka nasalansale ne bankuba emiggo okunzita obusi naye ebigere nabitambuza nga nve najjeera paka ntinda. Ng'osomerawo olwo? Nsomera Ntinda Progressive eri awo okulinaana poliisi y'Entinda. Awo wennyini nga wensomera nga nva najjeera ebigere nabitambuza seegaana. Kati ebiri mu luyimba okkaanya nabyo ebimu? Ebimu naye baatukinyeeko baatuyitiriddeko. Naye tebalina taabu? Bazirina bagalina era ffe tugagula. Ate pizza wagirya? Eyo njiridde enkuze. Naye enkoko nagiryanga. Ew'omwami Bruno Serunkuume najjeera. Bruno Serunkuuma. Omwami oyo jjajja wange naye natambuza bigere kyo nkijjukira. Natambuza bigere naye nali mu bata ya ngatto okuva najjeera paka Ntinda. On foot, footing. In shoes butter brown ero okujikutula nakwata ejjirita. Nenjisala jjajja mukyala gwe nayitanga jjajja maama yankuba emiggo. Olw'okusala engatto. Ne bakuwa endala. Ne bampa bata endala kuba ewaka ffenna twayambalanga bata. Ndowooza mubiwulidde. Kati tugenda kimu ku kimu. So for you, what do you love about school these days? We have good vans, and the compound looks good. There's nyumya kale ku mboozi. Ono alina emboozi yabadde annyumiza. Nga ngamba maama we, soko nyumye maama we bye yakugamba kale. mami wange yaŋŋamba yali asooka n'azuukuka ekiro n'asooka n'akola emirimu wagikola ate ng'alina okuweka omwana neyeebaka
ate n'ajjukira ogenda ku ssomero n'atambulawo paka eri ate waali walani. Gwe mami oyo yagamba kyo baddadi oba toyogerangako naye? Togera naye yaŋŋamba batambuzanga bo bigere ogenda ku ssomero nga bookya muwoge olw'eggulo ne bamusiba ku gundi ku busipi bw'engoye mu kyayi ne bagenda naye ku ssomero. Kati tebakugambako nti soma ffe twabonaabona? Babitugamba naye mubiwuliriza. Hajati gwomanyi ki edda kye bagamba kye baakolanga? Mami yaŋŋamba azuukuka ku makya n'asiimula ennyumba n'alima n'ayoza ebintu ate ng'alina okunaaba n'agenda ku ssomero ng'obudde tebunnayita. Saakugambye nti abantu balimira ddala. Saakugambye nti abantu enkumbi esooka kukwajja nga tonnaba kugenda ku ssomero. Nze mami wange yaŋŋamba nti nno nze mbuye buli ku makya yali akeera ng'ayoza engoye n'agatako n'eza maama we n'amaani ne bamugamba munasiimula engatto ate awo ne bamugamba nogende mu nnimiro nga mayiro 10 okuva eri paka eri bamugamba lima okome wali naye nga yagamba bambi maama nze nkooye awo nno nja kukuba ne bamugamba muno genda okime n'amazzi n'agenda ku luzzi n'akima amazzi n'amalawo n'anaba n'agenda ku ssomero naye buli watuuka nga ku ssomero balina omumusabula embooko. Kati maama w'omwana ono ekyokutuuka leeti maama w'omwana ono omwana akuwaddeyo amuwaddeyo amuvuddemu. Era maama tojjako video za fa planned kid tori planned kid mami. Era maama ono tujja kuba tukulinze wano tukulabe gwe atali planned kid. For me, what I like about this environment, these days we use pens. Naye daddy yaŋŋamba edda balinanga pen nga tikyagimakingisa nga bagiyita kiti kya muwogo nga bajje kumakingisa nga bagimakinga bati oba owulira oli wakabi oba owulira bulungi. N'ekirala daddy alina kyeyanyumiza yaŋŋamba ye ku ssomero ye yasooka okwambala engatto eya bbata n'agenda ku ssomero nga buli omu amulabanga kabaka nga bamuvunnamira. Naye ffe kati tetwambala ezo. Temwambala bbata. Twambala nezaako obutaala. Yes, so that is Queenite Junior School for you. Abali eyo, we want to share your stories. Yes. We mwasomera mwali kuki mu ebiseera byammwe eyo abasobola okujja mujja tuwayeemu osobola oteeka mu comment section tubulire naye nina stories empulira abantu abamu baabonanga bubonaaboni. Mwakulira mu kibuga zirima ate engatto abaaziinanga batini nkugambye nakati gyebiri. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katemba oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Ennansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Akati engatto zibunye buli wamu. Kasuku towakana. Nalabeka video ng'oli alina ekikopo. Kati Kasuku nze kankubuulire. Abantu abaana ebikopo babisibanga wano. N'akaayi. Ng'alina ekikopo kye. Akirambyeko tune. Ng'olina okubeera nakyo. Kubanga kijja kubula ate okuddayo ewaka nga kyabuze. Plastic. Ng'oyinza okulunyumya. Gama. Gama wali ogirabyeko. Efaanana etya? Ebeerawo nga ya kyuma nagiraba jjajja nga nina emyaka 3. Kati Kasuku mbadde nkugamba nti ebintu ebyo okumanya bikyaliyo. Kasuku gendako eyo mu byalo mu Busogo ojja kusanga abaana nga bamugobye fees lwa 10 ezi. 4. 10,000 4,000 shillings.
gye bali ebintu bikyaliyo lwakuba kati feeno eno bw'osembera eno mu kibuga bigenze biggwawo naye ng'ebyo ebintu bikyaliyo ebimu era abantu bakyakeera ne balima ekyo nkirinako n'obujulizi. So the discussion continues. Bano abaana bo bagamba vaani zibakima bawuga balya chicken pizza you know balina zitaabu masimu oba okitegera bayogedde taabu nendaba obwana bwange waka eggolo twade tuyomba eggolo ku makya taabu baziyimiriza bati banywa caayi tavaawo oli agenda omayiza nga amuyiikidde naye ng'ajjako taabu kati ekibonerezo tojja kuzanyisa taabu awo ebintu ne bisobola otambula naye ng'edda embooko yavuganga naye goma embooko yedda nga basooka kwambula wenna bebalina ke baatukolanga muzeeyi ng'akukwata omutwe guno n'aguteeka wano mu magulu bwati kati n'asigaza eno akabiina kano nga toyinawo oddukira taata we yali wa prison muzeeyi we yali wa prison kubayo endane walingawo egundi gyayita oluga naye ng'oluga terusensebuka omuyaaya kuba olugga omwaka mulamba nga tetulina kyerutuuseeko naye gwe embooko yanyookanga edda kawabeere ku ssomero kati bana baana mukubeko olabe kozi wagamba nze akuba omwana wange nzija buzzi tuba tuzze kweyoola saaga yaddala muwano babakuba tebakuba mbooko kale raba abaana tebakyabakuba ffe basajja basimbanga paredi namba embooko n'eri essomero lyonna abasomesa nga basimba layini bwe bati ng'ova ku ono n'ofuna ezooli ogenda okubawo ng'olina embooko 3 mwezi 35 gonyumizaako abalala. Tugenda kulekera a few clips of the video ezifulumyeko wano osobola okuba nga ozirabako but njagala abantu twesange tunyumyemu ku mboozi ojje Kasuku live wano otunnyonnyole mwe kyali kitya nga busoma but of course tetutegeeza nti stories za nnaku zokka waliyo abantu abaasoma obulungi ng'emmotoka emutwala okitegedde naye abazadde obusungu bukendeere nabalabe ku social media muli bakambwe ziri comments bayogedde ebigambo abazadde bayogedde ebigambo naye twagala okubategeeza tugenda bajjonkera paka kuwulira bubi ono ye mujjonkezi number 1 hajati ye mujjonkezi number 1 ono ye mujjonkezi number 2 omulaba ono tazikiza twali twagala okwetona natugatte mugeza oyo bana abaana bajjonkera Kasuku ate ne video yalo tugenda kugikola by the way egenda kushootingibwa ku Monday egenda kukolebwa kubanga abantu bagisabye bagyetaaga abantu twetaaga y'abazadde abanaatulaga ebigere bye babeeranga mu video by the way wabayo omuzadde agala okubeera mu video nga yagyewulira ajje tetulina buzibu ajja tweyungeko naye nga oluyimba ddwo lwerwo lutambula ye hit eri e Kampala kale embeera yo bwetyo bweri olunaku olwaleero tusanyuse nnyo okubeerako wano njagala nnyo okulaba music ono w'amasomero ono mwagala nnyo okulaba nti azzeemu amaanyi edda kyekintu ekyatambuzanga amasomero emipiira music ezo MDD competitions naye abazadde baali bafuuka serious omwana nge simwagala bino but kati digital age gye tulimu tusobosezza okuba nga tukola ebintu bingi kati kino kankikubuulire omuntu yenna ali eyo nga toyagala mwana wo kwenyigira mu bintu bwe bityo ojja kwekanga nga ate akuze byalimu kubanga emirimu tewakyali emirimu gy'okusoma gyakulwanira Kasuku omuntu yenna ng'alinawo ekintu kyasobola okukola mu mutwe nga si kye yasoma ate kiyinza omukolera n'okusinga kiri kye yasoma yes kuba kati gwe mulembe gwe tulimu kyovola ne curriculum kati etulagira abaana okubateeka mu bintu nga bino kati tetukyalimu eyo musomesa omwana ogenda kufiira ku mwana w'omuntu amale era ku disappointing. So from me and the team here at Queenite, Tune the writer, n'abaana bano tugenda kubalekera akayimba kafaako tujja kuba tubalinze mu comment section mubeere bulungi mweraba. Queenite Junior School. Wasomera mu
views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiyamu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange